ng'abantu bagenze ne bagula ente egenda okulinyira ente wano bi akawumbe kalamba kulinyira enti simanyi cross breeding kawumbi kalamba n'ekitundu mekaba abye sente za government ye babakola ki okay katwogere ku Richard Nataka bagamba Richard Nataka yali sente za Red Cross biki bwe baje Richard Nataka ani aliyo omugiso yadayo oba waisitani kati luno lutalo lwe baliko saagala kubeera nga abasoga abaganda nti namuganza twegate tukubeera muganza bali kulya nafe katulie kana achale korete Amabaati bebanga je gali nange ndeeterako bameka abalide bebanga je gali nange mpa nafe tulie Sam awagide corruption inde si corruption yaje corruption yaje Kubba wange muhakanizi bebamuja muguni mu finance mekazi yali ne bamutwala mu PS gundi ono gundi yali mu prime minister's office gundi Bikyankalanyiza bebamuja muli lwaki tebamusiba ne bamugoba aliwa naye Kubba gwange neda ne bakubeera okubikwa sogete nga FDC abamenyi b'emisa ngambye Goreta afi member of parliament mu district jenzaliwa nati oli nenjogera ngo mugisu omumasaba kati nga FDC nga FDC lwaki tebasoka kwoye yagule ente kawumbi kamu n'ekitundu yagenda wa ente ze baleta zagenda wa mekaze twakafunamo abagule mese million 8 mese million 8 baliruda wa mwita Goreti balwe ko Amabaati kakonele ni muri wayiba pongo na munyo mukomba abakala mupongo mapeno ngwelawo Samu agambye nedda sogera ku Goreti Samu agambye mbuneba mweko ku Amabaati kankwe kimu kankubule kimu mami kalima kankubule kimu ekisoka bobo ali kulwanisa corruption muhakaniza aliwa Bikyankalanyiza aliwa bobo ali kulwanisa corruption one yagule emesa milioni 8 parat aliruda wa nga tumanyi nti yomukwaba bali kulwaniza Goreti ebyo messe eby'entendi erinyira Amabaati ago mpulira mbu waliwo commissioner yabaddeyo IGG yabaddeyo mbu waliwo pastor omumbu ye yalinye waggulu kiro n'agajjako ekiro ekyo era abantu bakende ku makira bala enju ya pastor nga tekuli mabaati ne bewunya ate enju yenyirire eno kozi Amabaati gali ga government ya Uganda Amabaati gano bagatola with the purpose nga gagenda kuyamba abantu bakaramoja tugana okuzanyira mu bintu bino otegere fete tuli bantu tugana okuzanyira mu bintu bino olaba Amabaati gali gagenda karamoja bali abantu balina obwetaavu otegede kakati okwate pastor mulamba nawe oyagala ebintu bya government ebyabwerere otegede ate nga endigazo zikuwa kiro na misana otegede oyina sente zo kwetolekera ko bali olaba karamoja engeri gyeri mu saawa zino si bintu birungi wa FDC Mumbale City sija kuba wange Mumbale City nga yawagira ate corruption sokoleke agambye ne bamuletereko agaliyeko uliriza bakuba Beatrice wabudeya ne bamujja ku bwa minister president twina minister president mu bugiso ate tumulina bakuba Irene Moloni ne bamujja ku bwa minister for gundi mineral development twina minister omulala yada ku gundi okwo Goreti bakubye Goreti paka ne bamujja ku bwa minister of energy ne bamujjako nga bagaba allegations nti asimanyi kibasa ojukira welike engineer welike be bamujja mu era ani adamo so omuze gwa kwerwanyisa wano sebo tugukomye okay nze kusaide yange tosobola kulongosa ekibi n'ekibi nenda sebo okitegedde nenda ta tosobola kulongosa kibi ngoli kulongosa kibi olwanisa kibi totekawo ate kibi embeera okitegedde embeera y'Amabaati etuswaziza twogera go mazima nakubiri abantu bebaka saidizeko nakubiri abantu bebaka abantu basazeho babangulule amayumba ekiro abali bakwese warombo amara abali bagazimbisiza kanisa gano ge bakubye ku mabali gano kanisa bakende ku machanga kanisa kona kali naked so kankwa information gwe kitu kyoli kwogera district Goreti javira muze mwevira
ekintu kyoli kwogera njagala ombulire village gye bagenze ne bagajja ku mabaati kuba maanafu anjimanyi yonna gamba abadde mukobera mutukalakase nempulira nti musajja wange bagenda mutta ne principal tamanyi we bayita nenalonja tebamanyi oba osajja atuuka saameka waka tutetenkanya ffe twali wano ku media nga tuwoki asajja bali bakubye omuntu wawe muyaadi baga leero alibeera ali kunyumyako yesiyo mwabakale oba omuntu yafulumira mu geeti ki n'aba bafulumya tebamanyi abamotoka gye abatwala waliwo kanyonyi ki olaba mwabakalema gamba embeera netuleetera okwewuunya olaba bw'oba ng'oyina oli mugafu so ekikulu kya byonna abaami ba NUP nga tebanakutandika kwogera biki beeyanze nnyo President Museveni kye yakoze beeyanze nnyo gavumenti ya NRM kye yakoze kubanga bo bayinza okulooza mbu President Museveni president wa ba NRM boka President Museveni president wa bana Uganda beeyanze nnyo president in fact nze nabadde ngambi bana be FDC ne NUP nze wemba njogera bandize wane basooka ne baneeyanza ne bagamba omuzukulu tweyanza gavumenti yamu okuta abantu baffe ne ochegede ne basookera nakunze kuneeyanza segede so ekirala mwami Kalema olaba nze ogamba mbu Mpuga yagambye mbu bajjeyo obujulizi omanyi jo yabadde awakana ne Daily Monitor ne mugamba waliwo obukwakulizo obwabaddewo Nobert Mao yakyogeddeko mugamba mbu tebategedde ne omu ku bategedde nga bagenda kuweba bweru yabadde Minister of Justice Nobert Mao si wa NRM wa opposition yakitegedde mbu negotiations abaddewo nga akamu ku kakwakulizo ku negotiation bagambye kasita tuba wa bail tetugenda kubateka temusaana kubeera mu public tubatwala direct mugende mufuna obujjanjabe ewamwe bantu bamba bajjanjabe kyobolaba Ssegirinya bamuvuze direct ne bamutwa mukyali wane ekigo mukubakerere ye yabadde wa mamo in fact ne mukade we tategedde mu Ssegirinya gyalieka paka we yatuse kubanga ne yabadde wane ekigo nga anoonya ochegede mama wa Honorable Ssegirinya bagenzo omugamba mbu omwana yatuse deka gendo ombugumiza amaza tembo balese evidence Daily Monitor yamugambye yagambye ngenda kubasuuyinga defamatory is it defamatory defamation mbobagenda agenda kusuuyinga defamation bamononedde ki erinnya lye Daily Monitor nagamba suuyinga tukulaga obwino n'amala n'akyusa statement mwaba abamuwuliddeko n'agamba nedda wundaga obwino nze ndekule oba leader of opposition bamugamba nedda gwogambye ogenda tusuuyinga gwe tusuuyinge the monitor yewadde negamba tusuuyinge tukulage ki obwino ekyo nakyo ne kiggweeraawo ekitegeeza obukwakulizo obwabaddemu tebalimba mu Uganda obukwakulizo mwebuli ekyokusatu Honorable Betty Nambozi mukazi watu yavudde ne mu studio Misinde okitegedde bamuswaziza bayagambye simanyi speaker neba Abedi na Honorable Abedi bwanika namugamba oyagala nkuwa obwino nga naawe okugenda mu America okufuna treatment wagenda ku round table ewa speaker mwarabe ku social media ebifaananyi nga biyita nga sebo ali ne speaker asaba bagende bamujjanjabe bino ebintu bya katemba bya principal kuluno bamukubye wa Nilo mukikirize mugane wekibera kikonde yabadde knockout ate bamukubye left principal achali yomanyi principal agala buli kimu kiteeka mu katemba life obulamu bw'abantu bano ayagala buteeka mu katemba naye ku luno bamulaze ng'oli useless eno government erina agikulembera nga president Yoweri Museveni okitegedde bamukubye knockout yaswadde n'aswaluka n'agwa n'eri yali kweyasamya yeeyogeza ebitaliimu president Museveni ali kuyamba abaana bafune obujjanjabi g'oli kati principal bagenda wa principal negotiate ndeni kiki principal mbadde mwagala principal mulete mu kintu ndeni abeere ki yabadde asobola bawe eddembe omuntu ali waggulu w'amateeka asobola okumenya amateeka mu ggwanga lino ali muntu omu president Yoweri Museveni ne vice tasobola kikola
the president of the country is the only president, the sitting president is the only person who's above the law. Yeeyita okubeera muzzukulu wa Museveni. Si yeeyita gamba omuzukulu. Yeeyita okubeera omuzzukulu wa Museveni. Ndagamba ffe tujje tufukamire mu bigere bye tugambe weebale. Abeere nga tulimi yazo tulimira oba yazo tuleetedde emmere ndi mulye. Muzzukulu lino eggwanga si lyamwe. Ne Amini yaliwo nga buli omu amufukamirira. Okugenda mu prison mwamusiba n'avaayo. Tujje tufukamire mwami Museveni nti weebale muzeeyi kye wakoze. Okubata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Be baakwata ne Ssegirinya ne Ssewanyana where are they? Kubanga fayiro bagitwala kubeerako A1, A2, A3, A4, A5. Now, ofulumya otya A1 ne A2 ne weerabira A3, A4 n'obaleka. Bali n'obaleka ng'ogamba tewabaddewo negotiations. Mami Kalema mwami Museveni tasobola kutuula n'abeera mu ttebe nkevu nga opposition eriwo mu bweti. Njagala checkinga member parliament abantu pa bagenda mu parliament. Bakyalina vibe eri gye bagenda nayo. Bakyayogera nga bwe baali boogera. Saazira omuntu ayogera emimwa gitunula wansi. Essavu liri ku mumwa. So the kind of politics that we are playing in our country. The kind of politics that we are playing in our country, it's dirty. It's a dirty politics. Moderator. Okay. Ebigambo byo. FDC. Ebigambo byo. Kapolo wanyoto ne muke. Ebigambo byo. Ba A3 A4 A5 obajjawa. Bani. Be bakwata nabo. Be bagamba ati bali nabo. Bali rudawa. Awamu wayo. Bali gamba bali be bakwatira mu kikolwa. Very good. Now, but tubanga tukwebaza anti webale, then who killed the people of Masaka? No. Wanje? Nopo. Bilina okuba mu mitwe gy'abaana Uganda. Bwe obanga olowooza nti bano baafulumye. Tukwebaza, okay, webale wakye wakoze. Ani eyata abantu b'e Masaka? Ati banupo babata kubanga. Webale nnyo. Eyata abantu b'e Kasese lwaki temwamukwata? Ne mumwa promotion. If it is murder. Tolimba abantu omusango gwa Kasese mulala. Wayogedde nga nsirise. Kale, nsirise. Eyarepinganga abantu entebe ku ntebe eyakwatanga abakyala entebe. That scenario that happened mu bakyala abantu, you remember obuyondo obwata aba boda bani byakoma ruda wa and who were implicated in that issues. Bali rudawa. Gotosanyuse. Asamu gotosanyuse abambi abakubeera wabweru. Ssegirinya okufuluma. Ssewanyana okufuluma. Dembe lyabwe libaweebwa sembateeka.